mugamba muti eyo gye mwekuumira kansubire muli bulungi mwena abeekuumira ku Senga 5256. Olwaleero tugenda kulaba akakodyo k'osobola okukozesa okubeera ng'osobola okuweweeta omukyala n'anyumirwa. Omanyi teri kakodyo nga kamu bwe kati nga k'osobola okukozesa ne kakola ku buli kika kya mukazi. Kyova olaba mbagamba nti abakazi tuli banjawulo, wabula kano kakola ku buli kika kya mukazi kubanga it is one technique that comprises of a lot of steps. Tikateka kakodyo kamu but it comprises like kalimu right, kalimu steps nyingi zokola okubeera ng'osobola okukaakiivinga. Era singa oba okagoberedde omukazi ajja kutoba gwangamba nti zisenga omukyala wange ne bwe muweweeta takyanfiiringa, takyampulira, takyakola atya. Ebiseera ebisinga romance atuuka n'abeera ng'omuntu amutama era nga boolaba bwe twetamu okwezina sitayiro y'emu. Kati n'engeri gy'ompeeweeta weebanga y'emu entama nti nakimanyiro ojja n'okwata mu bulago n'onnywegera awo n'osimba omukira kwegamba kintu kyekimu kyetukola ngenda tuuka obwongo bwange bukimanyire embire nga si kyakinyumirwa. So oba oyagala okusooka okubeera nga okyusaamu kuba ng'omukyala omukwatako n'akufiiringa n'atoba n'anyumirwa singa omukazi ne bamuweweeta ne mumalirako eddakiika 3 tatoba. It is not about obudde bw'omalira ku mukazi ng'oweweeta. It is about how you use that time ng'omuweweeta. Oba dakiika 5 oba dakiika 10 oba dakiika 2 as long as you use that time right. Omukazi teyeetaaga budde bungi kutoba. Ajja kutoba atandike n'okwegayirira okumuyingiza omukira. Gwe tolaba nk'omukazi nga yatandise okutabuka. Omukazi asobola okutabuka agamba bannange nyamba yingiza omukira ng'afa nga bw'okiwulira naye ng'ekimutta ki kubanga ayimye aweddeyo awulira takyasobola kimaintaininga. So okola otya oba osobola otya okubeera nga otuukiriza bw'obanga oyagala okubeera ng'omukyala munnange ayima bulungi. Nambeemu olina okusooka okukyusaamuko mu kifo. Nabagamba nawe tubanga tetulina ssente nzi senga sigenda genda mpangisa loogi, senga sigenda pangisa hotel, senga sigenda twala mukazi wabweru tizoke. Kyusaamu mu ndabika y'ennyumba yammwe. Kale siina namaanyi gasiiga lusengo oba siina ssente zisiiga langi mupya. Gula wallpaper. Kale siina ssente za wallpaper. It is okay. Kyusaamuko mu kisenge kyo. Ekitanda wano bulijjo kibadde tukikyuse tukitunuzeeko sayidi endala. Amasuuka tukyuseemukko tufuneyokko ku mapya. Curtains tuzikyuse. Munnange obuntu buno obutini bw'oba okyusiza it makes a lot of difference mu sex life yo. Omuntu n'abeera ng'anyumirwa era n'abeera ng'agenda kufiiringa. N'ekirala omukazi kyusa engeri gy'obadde omuweweeta. Tulina techniques nnyingi. For example tulina kye tuyita light feather. Light feather mumanyi wentera bagamba nti omukazi oba omuweweeta toteeka mukono like straight n'oguteeka ku mubiri gwe ne gubeera kuli bwe guti ng'ogutuuzizaako n'amaanyi ng'olinga musisiitiriza ebizigo. Light feather omukazi oteekako omukono ku mubiri ng'omuweweeta naye oyisa kuli mpola bw'oti nga bw'olaba omuntu bandimukutte ne bamuteekako ekiki feather kati feather mpozi kyeki kigenze nno kati anti nkaddiye feather ekyoya sigamba omuza ngamba ekyoya. Twalina akayimba ke twayimbanga edda mbu kyoyagala kizaamu amaanyi negendeere waffe. Twalina ebyobuwemu byamu bwe twayimbanga era ndowooza ddava butooto. Busimanya mbu olw'akayimba kala bakayita bate simanya yali azina emmana nnene simanya n'akola nkeerabidde bwe naakajjukira njakka bayimbiramu. Kale ng'ekyo tukizizza wali oba ng'ebyo tubivuddeko. Olina okubeera ng'otegeera engeri gy'oweweetamu omukyala nti woba omutaddeko engalo wemanze namanyira nti kati mukazi wange empeewo etibadde nga rough kankyuseemu kati approach tubeere nga tukola light feather technique nga nteekako omukono mpola mpola n'empisaako. Omukazi tugenda kumuzza engulu but teweerabira olina okukyusa ku environment agenda kudda engulu akyamuke ayime n'okusukka ku kyabulijjo. Kati n'ekirala ebifo bulijjo by'otambuliramu nkwata ku nsingo. Ensingo eno mugiraba ensingo erimu obwagazi. Simanyi lwaki mugi overlooking temugiwa budde. You underrate this space but ensingo eyo gy'olaba eriko omusiwo wano. Omusajja nga yakuyisizzaako bw'ati ne waba akusiriza mu busizi n'agira like naayisa omukka gwo ogubuguma ku nsingo yo. It is enough okubeera ng'oyima
it is enough okubeera ng'okyamuka. Kale ate bw'ovaawo n'akuweeweetako mu nsingo ng'ayisaako omukono bw'ati. Kyusa mu bifo ensinga eyo giwa obudde ginuuneko naye very lightly ebimunuuna ng'omuntu olinga amulumaaluma omulyalye tebigenda kukola. Kati then n'ekirala omusino muguwa obudde ate nagwo okyusa engeri gy'oguweeweeta oba obadde omanyidde kuteekako omukono n'onyiga kyusa amukola ku circular movements oba ku circular like weetooloolerako bw'otyo like oteekako akagalo n'okeetooloolezaako bw'oti ng'akola saako. Tugambe nti munnange kisijja kisobola takulako bitakuzimpola bw'oti pressingako ka pressure onyigeko bw'oti nga just otaddewo pressure ng'onyigako bw'oti kyusaamu zanyisa ku kiriba ekiriba ky'omusino ekyo kyolaba kirina obwagazi zanyisako ku kiriba ky'omusino okwo mpolampola omukazi olugenda bba omuyina mu 5 mukubeko ku lugalo tulina akafawo juzi ke nasomesaako bakayita prenal oba bakayita prenal sponge kali awo wakati wa namba 2 nemmana wakati wa namba 2 that space between wakati wa namba 2 nemmana oyingiza olugalo bwoti mu mana oba alirabyeko waliwo abasajja abamanyi kikola ateekayo ekigalo ekisajja kati n'akiyingiza munda bw'ati mu mana awo nga yakakiyingiza nga kitunudde wansi kati n'anyiga kati n'atandika okunyigawo mpolampola bw'ati nga alinga amanyi nga bw'onateekawo pressure then n'otandika okunyiganyigawo nga olinga agamba nti ewantu wazimbye enyigawo wakke bw'atyo naye nga ka pressure si k'amaanyi omukazi ajja kuwulira ng'afa omukazi agenda kuwulira obwagazi amana ogenda giraba ng'etonye butonye n'okutuuka ku ntikko gw'okimanyi nti n'omukazi osobola omuweweeta n'atuuka ku ntikko nga tomuzinnye n'asamula bwe pwa n'ogalabako wali nga gayiika ng'ate tomuzinnye nti muzinnye okwaweweera tekitegeeza nti kwezina yadde oluusi biriidinga nti kwezina ate omukazi kasita omuweweeta obulungi good foreplay equals to good sex kasita omuweweeta obulungi n'okwezina kigenda kubeera kirungi agenda kuwoomerwa naye kasita obeera nga munnange gwe ebintu byo byebyo munnange tagenda kubeera ng'awoomerwa muweweeta abakyala bannange basajja omukazi buli bw'omuyingira nga tannaba kuyima bulungi tawoomerwa emmala ekala ate nawe kennyini ng'omuntu togenda kuwoomerwa nze nensigala nga nzesenga Face 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga n'okumentinga omukama abanjagalire abankuumire temujjango ku bantu bange abalungi baagala nnyo bannange tubeera ne live streams buli lunaku saawa ziba leero kati leero lwakutaano tubeera ne stories ebizibu mu mukwano then olw'omukaaga ne tuba n'omusomo ate ku Sunday ne tuba n'abanoonya ku ssaawa ziba 3 ez'ekiro ez'Uganda ku Sunday but eyaleero ebirayo ssaawa between ssaawa 2 ku 3 ez'Uganda. Tulina Facebook page eri Manyigasenga Face 256 ogenda n'ogifollowinga ate era n'ogilikinga. Tulina TikTok account eri Manyigasenga Face 256 ogenda n'ogifollowinga n'ogilikinga. Tulina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda ogendayo nayo n'ogikeberako n'obeera nga munnange osubscribinga eyebeerako stories bugubwa sinema mubeere bulungi mwiraba. Yeah.